yatwalayo maama we ne baganda be n'apostinga ku nyumba yennyini obojjuka yapostinga ennyumba ng'agamba sima I can't stop thanking God. Kale mu video eno agenda kuyigiriza anti abantu balina ddala emitima emibi naddala abo abantu balamu wabula omwami bamuyita Dan Flavour era nga asinzira ku Gossip Live yayogedde emboozi eno gye njagala tusharinge wamu tuyige ddala abantu kyeki ayogera ku mimi ayitibwa Lydia Nabawanuka Lydia Jasmine amupangisa ennyumba Jasmine amwefuulira ayagala n'omuteekesa mu nkomera almost yali amutaddeyo era teruguba kusaasira kwa Katonda Dan Flavour singa yagenda mu kkomera wabula mu mboozi eno gy'ogenda okubanga otegera kati nkusaba wuliriza bulungi nnyo bampita hano zisooka olike ngete weerabira vidiyo eno esooka kubanga etambula etuuke ku muntu omulala ayagala oba yeetaaga okumanya ku mikwano ddala kyeki Dan Flavour agamba nti lwakya lumu ng'apangisa ennyumba mu kupangisa ennyumba akola ekintu kye bayita Airbnb oba asubrentinga oba apangisa ennyumba era n'amala n'agipangisa abantu abalala olwo ye n'afunako akasente ng'akawalani road naye n'afissaako bwe kityo bwe kyali ku Lydia Jasmine apangisa ennyumba ewantu awo so nze ng'omuntu twagendawoko during 2021 awo twakolerawoko n'ebintu ogenda otuuka mu raundi y'emunyonyo otambulawo katini then n'oyambuka kumpi awo n'ennyumba ya Zabi awo wennyini we yali akola ki we yapangisa Lydia Nabawanuka Lydia Jasmine wuliriza bulungi emboozi Dan Flavour agamba nti Lydia Jasmine atuuka amanya nti ennyumba Dan Flavour naye alina omugagga gwakola ki gwapangisa si yennyini nnyumba owulidde bulungi nnyo Dan Flavour agamba nti Lydia Jasmine we yatuuka n'apostinga ennyumba ng'ayise ne famire kitegeeza woba ng'oyise famire yo ennyumba kitegeeza oba okole oba ng'oziba iyo okitegera era yapostinga alaga nti ennyumba ye era neyebaza Katonda olw'okumuwa amaka amanyi wano wali ekinyusi kya video I've got a new home. Kati kulaga abantu balina emitima emibi. Kakati bwe yawanikayo jjukira erabidde serebu landiroodi n'abiraba ng'ali nnowe n'akuba alamu kitegedde alamu neetuuka yadda n'akuba alamu Dan Flavour yatunze ennyumba yange kuba omukulu yeeraze onaapositinga yeebazizza mukama tagambye napangisizza gwe ngenda okulanga poliisi tenoonyeza ngezaako okwennyonnyolako nga baagala owulira tyonompangisa ne mugamba ono namupangisa bulijjo nkola Airbnb tewabiŋŋamba watunze ennyumba yange ampeereza abalooya gaayi bintabuseeko bro kaakati Lydia lwamanya nti ennyumba nanyini waayo atabuse mu kifo ky'okujja ayogere nange nga kyali omanyi yakola yagenda Kabalaga nanzigulako omusango Lydia Jasmine namugyeko bagiyita smile false pretense namugyeko sente mu bukujukuju butya anti mugabo ng'abafeere mbu namufeze ne false pretense wamufeze wagimuguza oba wagimupangisa okumupangisa kati yandoopa naye ng'ate problem yavayo ku postinga oli nalowooza ennyumba ki ntunde kati kuba yateekayo mbu nyumba tasobola kuleka kwebaza mukama bw'obeera gwe ng'olirandiroojo nga serebu yagiwanise yali yeebaza mukama okufuna wapangisa teyagamba anko statement zino zaawule zaawule yani gambi I thank God that I've rented a new house. Dan Flavour agamba nti teyakubira straight Lydia Jasmine wabula yali akyewunya Jasmine olwakimanya nti ono ye biralamu ng'agenda amuwabira ku poliisi ekabalagala omusango gw'amuwabira okumuggyako ssente mu lukujjukujju wabula nga alina receipt eraga nti bino byonna ebigenda maaso mu nnyumba muno naye mupangisa era bwe bityo bwe byatambula. Dan Flavour akunnyonnyola era agamba nti abantu mubeegendereze Lydia Nabawanuka Lydia Jasmine kiyakola yakola atya ng'amuteekako bwakibaluwa kibakuntumye musajja watu agenda mu dduka era ebyaddirira akwali kubanga agenda ku poliisi finally ng'akooye okudduka awo wennyini poliisi bwe yamuyambira emboozi eno nsaba tugiyigemu ekintu omukyala gwe yaleeta ne bakkaanya ne bateesaganya mu mbeera ey'okulaba nga oba oliawo akasente buli omu afuna buli omu asigala mirembe. Lydia Jasmine yali yagala kuteekayo omwami ayitibwa Dan Flavour ng'amulanga bumbula emboozi eno erabikanga entuufu emboozi eno erabikanga entuufu wabula twetaaga okumanya sayidi ya Lydia Jasmine eri etya kuba Dan Flavour byanyumya biringa ebikwatagana sooka olabemu
I can't forget I can't stop to thank God for my new home. New home. Yeah. Gana abazadde oyo omuwala okumanya oyo n'abo wanuka yeekaza yabiwanika n'abiteekayo olwamala mweki yakola anteekako akasango police tentalika wanted dani sisidduka siitamu paka Entebbe mu Entebbe ebyo banja beekayo bagamba bagenzi London ne bakwamira omwo nga sidduka Entebbe nga mbeera eyo bandi Entebbe nga anti mbya family tulinamu naffe abantu baffe nga nkubira RPC w'Empigi sijja mwogera linnya ng'omugamba nga mugamba ng'akubira Kyaliwo oba Obbi RPC w'Ekatwe yangamba muto wange kiriwe kiti bla 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 badde nsaba jjawo ayongereko naabwe kati bwampaaka akabigana agenda genda Ekatwe era nga teweekweka genda nga bwe nabikubbe nkubulidde genda Ekatwe kati nga nange nkubira Lydia nga Lydia abanoonya bagambe ndi wano bajje bannone bajje twogere kuba bajje tumiitinge nenyonyoleko kuba sabba sente wazimpa na kupangisa nyumba nange najipangisa banja bakola Airbnb bapangisa subrenting era we bakola Airbnb I subrented you sakulaga konti nene chapa cha nyumba ati tuna kulumendera ganti era siguzanga ko nyumba I subrented you ozigude ko musangu na kubako sente nga nebisiti najikuwanje ina ko ne copy mu ya rent kati munange olwamukubira ina ababai kawo kate ukadani flavor nkamaze Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 556 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agende akubira abeka baragala nga bafuna aba police bali babiri ne gaay omu yali bloka wa Lydia Jasmine sajja kiri akivuga boda nga baje kabala agenda tukabalagala nga natudedda mu office ya RPC kati bwentuula bantudde jupira RPC ina office eringa reception then walaga okugenda ngagula ngogenda oyogera ne monda nasoka ntuula bantudde bwenti ndi ku simu olwansanga nga bangamba stand up mu office y'omukulu